twolekedde ekyatulese nga bagamba HBO Pictures ne Vigimac Productions wanika bagala nga bulijjo nga bagamba egase na Storia Productions tuli kwanjula kwako nga bagamba Mark Rydell yenanyini sinema asooka wabula Stephen Ray yagenda okulembera abazanyi nga bagamba Isabella Rossellini yakaise Crime of the Century omusango gw'ekyasa ye sinema gitwolekedde nga bagamba Jetty Walsh tabuzeemu wabula Michael Moriarty bonna bali muno tuli kwanjula kwako nga bagamba Allen Garfield John Harkins bonna bali muno wabula nga bagamba Barry Primus tabuzeemu nga bagamba Bart Remsen Don Harvey Gerard So Laughlin Stephen Gerash J. Acovon Vito Rugens ne David Paymer bonna mwebali twolekera byaliyo nga bagamba Lynn Stallmaster yalonda abazanyi mpozi John Frizzell nakola kungulika ekalimu nga bagamba Tony Gibbs yagattagatta wabula Steven Legler ye production designer waako nga bagamba Toyomichi Kurita mu Japan yatekateka ebifaananyi Michael Moda na Jack Fulumya nga bagamba Barbara Broccoli na Amanda Schiff bebe executive producers baako William Nicholson nakola ku screenplay mpozi basinzira katabo aka Rudolph Kennedy Mark Rydell nateekateeka baba weddeyo wenyingira mu kaza mulimi wa Ssaabasajja Kabaka Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri Magulu Nyondo Nanta Bipingwa nga bagamba Hopewell mu New Jersey Machi nga lumu mwaka mugulabi waliwo emmotoka yali eyitaayita wabula budde bwa kiro yawolekera ebbali yatuuka erudda loodi kyava paakinga masekati ga kiro waliwo amaka agaali awo mwalimu baloodi babiri nagambe wekkaanyi Kabaka abirimu nga bulijjo Simuli 077 40 51 374 kati nno baapanga eddaala lye baali beekoledde kwe kuliyisaawo bali bukekeza amaka agamu tukyali kwanjula kwa kusikanaba baakwata ekkubo kwe kujja balinnye naye nga balyekoledde ekitegeeza nti balina obukugu mu byokubajja bagula eddirisa kwe kwate kubagudde munda naye nga balina engeri yakasawo waliwo akwatiridde eddaala oli yadda eyayingidde munda bazina engeri y'ekisawosawo oli awoggana obuzito musujja daali akutuka kyeyasitudde kyagwa ebbaasa egudde oba ekitereke kakano kwe kudduka ne basimbula emmotoka badduse bavuddewo kitereke kyabagenzi nakyo tuli kwanjula kwako kakano enkeera byafuluma mu mawulire nga babuuza oba lwekyazulibwa ku baawambye nakyala agamba ali mu nnaku omuto bwe yabbiddwa naye ate baludeka baatutte ensimbi ng'omwana tazze babuuza ebibuuzo ebya buli kika eddaala bajja balyekkaanye waali waguddewo tooki waliwo n'ebigere ebyabo abaatutte ensimbi zibadde basuubira okuba no zinaatwalibwa omuntu anaalabika one Kabaka gwe baali babbyeko omuto we era nga bayise ebbanga kasokedde nga mutabbibwa bamwise Lindbergh laba kakano byafuluma mu mawulire omuto yamala n'azuulibwa ng'attibwa era nga bifuluma engeri gye basinkanyeemu omulambo gw'omuto omugenzi wabula sente zaatwalibwa yali aziwaddeyo When Lucky Lindbergh took off alone in that little plane of his to fly the Atlantic. agavambi Lindbergh bwe yavuga ennyonyi okugisusa Atlantic ogenda okulwanyisa abalabe musajja muzira Today, I will pursue the men who nja kuyigga abasajja abassa omuto wange ne batwala ne sente ez'obwereere let them enjoy their blood money while they can, because sente zaabwe ezo z'omusaayi bazinyumirwe kati
nga bakyasobola kubanga mangu ddala nja bakwata kakane twavaayo wabula bino ebiseera egyo emyaka gyali gy'abantu bangi okusenga mu Amerika waliwo banywanyi baali bakafuna obutuuze mu Amerika batudde bali bajja ne basinkanako ng'abagwire babeera bonna abasinga anti omwana gwe tunazaala yajja kuba Amerika waddala newankubadde ffe tulimu olujamani jamani. He could be a she. Tuli mu 1932 agamba goyita he ayinza okubeera omuwala oba ayinza okuba she toyinza kugamba bugambi nti ajja kuba mulenzi ye mukyala. Real American. No, they mean born American. Born. Babano anti ajja kuba mu American kubanga mwe bamuzaalira still muli ba Germany. I never forget the day I come off the boat. Agamba tali yabira lunaku lyava ku kimeeri kujja wano mu Amerika era emikisa gitandise okukyukakyuka. Hoboken, New Jersey. Laba I cried. agamba akaba amaziga. I said, my God, I thank you for setting me free. Era ng'agamba yeebaza Katonda olw'okumuwa eddembe ng'amaze okuva mu nsi eno. Kakano baakolobya kuyimba Obumerika bwe baasanga eno n'Oluzungu batandise oluyiga Abajamani batono abalwogera. Buy a little here, sell a little there. Anti ebintu byano bimanyi ogula ekitono wano n'otunda ekitono wali eri n'obeerawo agaye byakola naye nga balina munnaabwe gwe beesiga gwe baze bawa ssente nga mutera okugenda ku kyeyo nobabeerawo munnammwe yabasookayo ng'ate yakola bizinesi. I can see that. Would you be interested in a business proposition? Yamubuuza oba kiteese ye kyamuyingira. Kandi bambi mukazi wa mugamba yali badde amugamba mukwano It's in front of everybody. ebya bizinesi tobitegeera gwe. Because in business, information is worth money. What do you want the guy to do? Open his wallet and hand out? Agamba mu bizinesi information ziba ssente. Have a head for business, honey. I do. Yamugamba gwe tolina mutwe gwa bizinesi nze ngulina owulidde gwe byesonyiwa byokunoonya ssente byange. I made $300 on Penn Railroad stock in 4 days. Amunnyonnyola nga byakola $300 mu nnaku 4 zokka. Nze omutwe gwange gwa bya buzuubuzi nakola mane. No, I make it with this. Nzikolezesa mutwe si ngalo situyana. Kyeŋŋamba kimu mbuuliraako sanga nange nsobola okuwa amagezi agakuyamba. This is the new world, honey. Everybody gets a chance here. Eno nsi mpya buli omu afuna omukisa wano naye byagala bagezi nga nze. Wabula ke kakazi ke bagana kuzaala muto. Kakano baayitawo basimbule baddemuka ne banywanye buli omu akutte erirye erimuza ewali akasiisira ke. Ennaku ziyise banywanyi bajje bamukyalireko. Bwe bakyali beera batera okwesinkana okwekyalira. Leero pati yali wa munywanyi Bruno Haptman. While I'm away, we'll make a few clothes. We got a pretty big closet, you know. Kakano alina kesi yateeka ebbati juka munywanyi yamugamba agala muyingiza mu bizinesi n'azimuteresa n'amuwa n'ekitereke ekirala munnaabwe. Yabasabye ensimbi buli alina agenda azisige. I shall return to you. Agamba ajja kudda gye bali I am able mwenna nja kudda ssente nga nzoozezaamu to prosper. wakati w'obugagga nga abasinga bangi nobana abafere bati we bali ajjaawo n'akola essente n'okigwamu n'akusaba bukadde nga 3 oba bisigadde mbw akozeseemu anti mwe mwagaliza amaako banewala we bakuba azoozesaamu awo n'akufumba n'oleeta obukadde mbw ayozeseemu $10,000,000. Omuntu ayozesaamu ssente lwaki tayozesaamu ezinaagabira bugabizi bantu namwe ne mujja ne mwewula kyokka wana Uganda eno. He's a clever man, Annie. I know you don't like him, but Manyi tonjagala naye oyo boyi wange mukuwoza ssente lwodi no byayingiddemu nalo byamutaddemu mukazi batwambi ali waledi amugawa nga giwazitadde ndaba ng'ez'obwereere ennyo baamugyeko omuggo nezigwamu ssente zonna azimazeewo bawadde oli ayozaamu n'amugumya omukyala nga bwe tugenda okuzaala omwana kati walaba twamuwadde muggo ajja kuzza obukadde 3 mu muggo. Okiraba nkimanyi mukwano nkwesiga naye bami ng'abakazi abamu bwe babeera bano abaffe abaawano ekyo kiyinza omunobya kuba teyaguzeeko nviiri teyakozeeko nviiri tebaagala byakuyiiya ayagala ambale ngatteyo omutawaana yerage mu banne avuge emotoka yakabi yerage mu banne si kulowooza ku ntya. Kakati
akazi katukaguma kamwesize kubanga ye mwami kono kali nze bungo nti kali twali tabu ulide hani nze kasagama tujja kuzimba tuba tujja kuzimba bambi ne kaguma kakano kwa sinema nga bumumanyi waayita emyezi mulamba bweddu oli yagenda kuwoza sente nenga leka nawe ne keesi nga baba bakola ebisente akuleka awo nazinga mu kiveera musima ozirinde zijje osanga abantu oli akumye ekiveera mubaboza sente kyagala gamba bantu sente ze zijja kufuuka muzirabe ngawa kakati ne bano bakyakalajadde yagenda okuwoza sente atadda ne lodi gamutuuseko juka yasinga okumuwa ennyingi kakano yafudde But he went to Germany. yagenda mu Germany yeegi yafiiridde Died. He had consumption. He left nothing. talina kye yalese kye bamusanze nakyo yadde akagaali kale ffe 1000 zaffe 4,000. kakano bakaba 4,000 omanye ebintu byabafere bisanyusa oli abakaba mutwalo mitwalo 3 biki nga gwe bakubye $1,300,000 otya nozoogera nti bakubye 3 Partner. So was I. nange bannaaye bantwaliddemu Keep it quiet, he said, and we all did. It's all gone, it's all gone. zikeze That is not his money. sente sizise He had thousands from the Schaefers. And Max... bashefas yabajjako 10,000 zebakuŋŋaanyamu He left some things here. alina ebintu byeyandekera kakano kwe kuyitawo alabe byeyamulekera He had batera okuleka ebintu abo abafere no stuff. tebayinza butalekaawo kintu wakira kulekera ekisawo nagamba kati omwezi tadde sente zigenda kufuuka lingirako ddaya akale ziryoke zifuuke kakano kwe kubijjayo ebisawo osanga mulimu ezikyafuuka bonna ne bakuŋŋaana kwe kusumula ekeesi mulimu buveera ne biddole ye bunako amanya alina waasibidde temuli kantu tedi beya Money? Few dollars. I'd kill him. ng'abafeere bennyini bakola kono nja mutta oba okyamutta omulabako yamaze dda n'okufa That I... kakana asinza okunnyogoga ye munywanyi juka akakeko naye akatala afiya omukazi era amugambalako namuganze bwongo kwe kusuula eri ekkeesi kyokka balina omwana So mukazi otuyesiga bbaawe We will not lose by it. I will make the money back. esente nja zikola nzize otya I might make it. Yeah. You think I don't care about our savings? oza sifa ku sente zaffe zitwaliterese zonna gwe wazitala afiya mu by'okufuusa sente singa twasigaza obutono bwaffe tulina singa tulyokke yawulira obusungu mutufu kusamba ebikese eri mu durowa nezinazikasuseyo mukoona bino juka lw'ekitereke kiyamuwa kiyateeka waggulu kyo bwe kigwa nga mulimu ebirimu kino lyakitadde waggulu kakano kino kirimu kavu ho bubandaali katonda esiti kakano mu busungu onaagamba gudiigudde nange omufere muvunyeemu nyingi okusinga zeyamuwa kakano kwe kuzikwata mu galagi ye n'akwata empapula ezabukedde ziyasomedda kwe kutanga okuzingamu omutete gwe bwatereka eri talina gwe yagambye nti abaayo omusajja yatubba nina kyenguddeko n'asooka ajjako obunooti nga buuwo 10,000 n'azikuba ensawo zino tunagira tubeera ku ezo kubanga olijjuka baamubise yafudde nga naye muli akuba gudigudde nange omufere kamwawuleko n'aterezaawo n'akuba namwe emisumaali anywezeza nagambye wekkaanyi byetula basinzirako ebyo byaliyo vijemaka birimu nga bulijjo kakani anywa katunda n'akazi n'okukanywa akanywesa tatatata mutima guyimba obuyimba more. kakani amugamba ajja kukola sente nyingi nnyo wabula kati eddoboozi ligumyemu omukazi yatya Not everything. totya sente njazizaawo nze ndi musajja mukozi okimanyi wabula eddoboozi ligumyemu si lyeri lyabadde litidde naye nga omukazi tanamuga nti walina gudde ku mutete omusajja gwe yali yaleka wano bwe bubi bw'obutaba mulambulukufu katulabe Did not know it was crooked. He made me a business offer. yampa business offer ng'agamba agenda kufuusa sente nange nemuwa
Bad money. ezo sente mbi, sente ez'okufuusa mbi. Oli bw'aba afuusa sente lwakitagaba zaabwe eriri nga ye aba asobola ozifuusa. Yalina okukola, yali aŋŋamba alina bizinesi n'ekigwamu, naye ng'omukyala tannamugambako nti yagudde ku kavanga. You are one of the good people. Oli omu ku bantu abalungi bwe nkugamba nti bamugumuguma. Nze mane, nze kukola sente. Maybe it's not so bad for you to have a husband like me to watch out for you. Osanga si kibi nnyo kuba na musajja nga nze ng'alina okulabira kuba ffe tetwavuwala mu kika kyaffe. Kaakano ayogera bw'ati omugumu oba kantu keyaguddeko kali n'akweka. Twadde emabbali. Ennaku ezo nalina kwali ajja akapapula kamukamu bw'akozesaako. Yajja wano bamwesenta asudde amafuta bw'agenda avunjisa. Kaakano ono alimu olupoliisi eno nga ndabanga certificate. Sure, hope so. Sente zino zirimu obukodyo mwe abasinga temubimanyi nnyo. Yazikiriza naye nga certificate zibanga sente zaddala nazo zibako namba zizanzibirako omulimu gwaze ez'enjawulo, kwe kuwandikako namba plate ey'emmotoka ezimuwadde. Kaakati nno bano lodi obusimbi abukozesa okumala akabanga poliisi ebuyigga Pendant there. badde babulaba. Ebyembi sente zino ze zaasasulibwa ku basajja abaawamba omuto wa Afande Kano ne bamutta. Kaakano akapapula akamu ke baafunye gwe yakasasudde yawandiiseko ne namba plate y'emmotoka Afande n'asanyuka. Wabula ono historiko abaato bamubato era ow'ekitiibwa ennyo aweebwa ekitiibwa Kamala oba gereze nga ani wane Uganda nga bw'olaba tugamba Afande Tumwine abasajja ngaabo yafiirwa n'eriiso lye mu lutalo mu line of duty ataasa gwanga. Kaakano amaka gonna namba plate eri weeva emmotoka gye bagizudde gyeva baasazeeko dda abampi n'abawanvu. Mwana wa Afande yafa, poliisi omusango gwali gwagirema tebaafuna mutemu. Laba tabu waliwo alabise ng'alina sente zasasulwa abasajja abasobola kuba ne batta omwana. Lengera mukazi otumu n'avaayo ne katooto naye nga nakuno mane waali loodi n'akwatako ne mu nsawo twakavaako. Bano bamulaba mukyala tamugambanga nti waliwo akabanda alikwatoola. Kaakati nno baasalako olusala bamunywereddewo leero. Kiki naye ng'amazima ye tamanyi tinalina omusango jukuuli amanyi yafa dda. Muli bapoliisi nga tuli bapoliisi zino sente zimanyi ziriwa. You know you were supposed to turn all gold money into the bank by May 1st of last year? I didn't know. You didn't? Get him out of here! Yalagira bamugye wano. Laba tabu. Kakani batandise interrogation. Ovanga okubuuza ebintu nga tobimanyi ne bakubuuza sente. Onajua pesa hii? I have collected them. Kati n'agamba yazikuŋŋaanya. Laba. This is part of the Limburg ransom money. Nga bamugamba this is part of the Limburg ransom money. Sente zino ze zimu ku ezo ezaasasulibwa Limburg nga bawambye omwana we. Sibimanyi. Ate nga bambi ge mazima. Nagambye wekkaanya. Naye bano obeekuulamu otya nkugereze eno ngaani. $100, maybe. That is all. Kakana agamba alina dollars nga 10. Omukazi bambuuza ennyumba ne bajja bagisaakinge. Kakana ate zaalina zokka zaayogerako. Bambuuza mmeka n'agamba alinayo nga 10. Ne basalaasala ennyumba yonna. I want to see him. Is he all right? It's fine. You'll see him, okay? What has he done? Mukazi twabuuza bbaawe na kiki yakoze nga ojja mmulaba. Teboogera. Where were you on the night of March 1st, 1932? Bambuuza 1932 olwo olunaku omuntu oluyattibwa aliwa. That is a long time ago, you know. Ebbanga gwanvu sijjukira bulungi naye nga amazima alina mukazi we balina out ne banywanyi be. Was taken. You remember that? Yes, I remember. Agamba jjukira okuwambibwa n'okuttibwa kw'omuto n'afande abeerawo tayali. You can imagine. Omwana we baamutta ng'asasudde ne sente omwana teyalabikako. Kyokono historical. I just started a new job. My first day. Anna, my wife. Kati n'agamba ali akazuula mulimu gwe omupya era ali ne mukazi we kw'olwo olunaku. Yo poliisi eba ewandiika buli kimu. Yeah. Yeah. Tuesday was Anna's late night. I pick her up from the bakery around 8. Just to be clear,
What you're telling us is that you were with your wife. kyotugamba nti walina mukazi n'afanda yennyini si wa poliisi wabula biyingiddemu kubanga koligi. Talk about You can imagine ngoziza omusango poliisi nekwata nga Kayihura waali ate oba tugambe Ndugutumwine oba najja oba Lugunda nga bakoligi kuva dda nga gwe battira omwana yembeera eno eriwo. Right? Ono omukulu Kano mumanyifu nnyo yawangula n'emidaala egy'obuzira. Omwana we yattibwa bakuta omusajja gwe bakutte ne ssente ze asasudde ne baddamu ennyumba bagisaakinze buto banoonya ssente endala kuba zaali nnyingiko n'ebiddole by'omuto bwe babisaze mukazi otwalaba bulabi buli kamu awaka bakasaze. Take the money with you. Kakati n'omugwagwa yali yawandika nooti kati bageza kukulaba handwriting ye oba efaanagana ne kanooti kali yawandiika eyatta omuto era yamuwamba. Bamuwadde ebigambo byawandikibwa kabalwa kati teri ne galaji leero bagirumbye naye nga jjuka ffe tukimanyi amazima gali nti omuteri waali omulala. Guy, I knew we had him. Kaakano bagudde ku ssente endala bye byembi. Experts say the ransom notes were written by a German. Tui's a carpenter. Wabula bagamba ebbaluwa tayinza kubanga yawandiikibwa ye omukono gwe mwawufu. Does he have a record? Oli oluzungu lwe terutuuka na butuuka luwandika mu ngeri mbi. Simuwevugira. Ben, he's just been careful. Yeah, Wangi I recognize your voice. Transcript. Yeah, thanks. Stay. sooka olinde. Just come in. Yes, Mr. German. sir. Yes, sir. No, Get somebody no. What under do you this got guy's for me? past. In commends. Kaakano baasaba bano nze ne ku biseera bye mabega naki. Are you telling me you're sure, or you telling me you're not sure? Okakasa oba tokakasa. Osborne, handwriting expert. Fine. No, fine. You're not. We'll bring them to you. Kaakano handwriting expert awakanya agamba omusajja ono gwe bakutte tayinza kubanga yawandiika ebbaluwa eri. Katonda wattu. He doesn't think Hauptmann wrote the ransom notes. Agamba Hauptmann tayinza kubanga yawandiika ransom notes ze twafuna. Ennyumba ne bagiddamu. Ba expert bonna bagamba ono omusajja tayinza kubanga yawandiika ebbaluwa eri. Handwriting ye endala kuyo omusajja asobola okuba nti yatta omwana wa Lindenberg. Kaakano kwe kudda gyali kati ntwamugamba biwandika nga bwe baagala. I know how to spell better than that. Just write it. Ukiwandike nga bwe nkikuwadde spelling. R R E E D D Y. Y. Ready? Kati bamugamba kiwandike ng'oli bwe yakiwandika mu luzungu olufu. Eyo nsobi togikolanga. Galaji bagikuttemu. Bakyamuwandisa ng'oli bwe yawandika. Kaana ebyembi. Kavanga tumulagwa yali akwese naye bamuguddeku. Kyokka ate teyamwogera nti amulina. Omukazi yatunula n'agwawo ekigo. Bingo. Tugudde ku ssente endala. $14,000. Omutwalo gumu 14,000. Whole damn ransom is barely 50,000. He's got 14. Sente ze yasasula zaali emitwalo 5. 14 bagisanze n'ono oyo nga muvaako nzira kwana. I want to talk Juko omusajja ababula dda eyatta omuto we afande. Huyo mita kanyaga kichwa. to him myself. Mimi mwenye yagamba yennyini ayagamwe crashingira. Okay, go. Genda kiwedde. Kakano bayita abasajja abaali bakola ku musango mu kusooka. Waliwo poliisi eyali yatwalira omusajja gwe basuubira okuba nno yatta omuto. Omuto mutabani wa Lindenberg. Muzeeyi bamuleese kubanga ye yamulabako n'amaaso ge. Cemetery. No, not pitch black, Doc. What's that? If it was pitch black, you wouldn't be able to identify. Bwaba yali nzikiza tusobola kulaba. This close, Sergeant. Yandi kumpi. I shall know him. Nja mumanya. That voice, as long as I live. N'eddoboozi agamba tagenda ddirabira. Kwe kumulaga feesi zonna eziri wano naye ng'abantu bano balese baawufu nnyo ku munywanyi mumpi bali bonna bawanvu kyekisooka naye nga gambye amwekkaanya nnyo. This one? Ono asonze mwoli Dr. Cox? togamba ono owokubiri A few questions. ndowooza yeye kamubuuzemu ebuuzo mpule bw'ayogera. Bali bonna ono ne babajjawo kyokka so kyegamba ono ne bamugamba yooli gwagwe baliko mugire. Go ahead, Doctor. Genda mu maaso. We met in a cemetery and Twasisinkana mu limbo called out to me, "Hey, doctor." n'ompita hey doctor. Lindbergh was in a car just a few yards down. Omwana wa Lindbergh wangamba ali mmotoka yadi ntono eziri awo. Help out if the baby was restored to his... Naye nkugamba nsobola okukuyamba singa omwana muzza nga mulamu. Remember that? No. Sina kyenzijukira.
For? Will you have anything to say to me now? olina kyagala okuŋŋamba kati n'eddoboozi aliwulira ensonga kyamwogeza I don't know who you are. simanyi gwani The man that Colonel Charles Lindbergh entrusted. nze musajja kano kyazimba gwe yeesiga okuleeta sente ze mwansaba It's a sacred trust. agabwesigwa why Calm down. kakkana Now, do you identify the guy? olina kugamba bugambi nti loodi oyo kyekyokka wulira agamba nedda Where isn't he? ddoboozi lyawufu I would not say for sure. siyinza kakasa nti yeye goge mazima muga Right. kale Take him out. mumugyeewo naye ng'abagambye tayinza kugamba nti ye musajja Wait here, Doc. afande kankuddire juka ali wa poliisi Just give me some time. mumpa obudde kati nnamugamba bugambi agambe nti ye musajja yuuyo kintu tukijje mu ddiiro afande naye tavaawo nnyini mwana gwe batta mu mateeka bakiyita influence peddling abaasoma amateeka Sorry. kwegamba okubeerawo oku kuyinza okutiisa bana abanoonyereza nibaga okutwala direction gye bataalitudde kaba ne writing juka bamuwandisiza okusinziira ku byabwe expert akyagaanye Do your job, Mr. Osborne. You'll have to testify as you see fit. expert akyagaanye There's room for doubt, you see. agamba aliwo okubuusabuusa kwekweka ebiveeko The spelling. spelling nazo yagizigiza enfu naye nga bwe bamugambye yabadde aziwandika mu butuufu namugaa nedda wandika bye tukugambye okuwandika ne bamusomera n'ennyukuta ku nnyukuta ready wandika REDY What you doing with $14,000 of Lindbergh grant? twamukutte n'emitwalo 14 egya sente za limbaga zalisasuddwa lwansaba And that takes evidence. ekyo obwo bujulizi obumala What? Don't. nze kyeŋŋamba kiri toŋŋamba ebya handwriting tezifaanagana Look, laba Mr. Osborne, you just do your job. Mr. Osborne kola mulimu gwo kimanyi nze ndi afande You are in it. omanyi bye nakola mu lutalo ate nawe oli musirikale oli koligi Most people just have to read about this in the papers. abantu amu balina kusoma busome kino ku mawulire teeberezaamu nga bakusobye nti gwe gwatasiza omusajja yatta omuto wange mu Amerika okwabukanaku wane waffe abantu abajja ensi mu buzibu babawa nnyo ekitiibwa wane waffe simanyi lwaki Looking mutoba lwa byabufuzi simanyi gundi awagira kino gundi awagira kino omuntu omuzira aba muzira Notes could have been written by Hauptmann. oba Besigye ali ku opposition oba Museveni ali abo balina kuba bonna bazira yenkola mu Amerika bwe kiri kakati nno $1,000 worth of Lindbergh grant. musatu batandise omunyiga naye nga kimunyigisa omusajja gwe battira omwana hiro Your money? musatu gutandise omukulako Doing in your garage. zaali zikola ki mu galaagiyo kakana atandise okulaba obutayogera mazima mu kusooka ate kutandise omuleeteramu obuzibu kuba basooka ne bamubuuza olina ssente mmeka nti namu ow'ekikumi nga boobwo Very smart. n'atazoogera zonna No. kyokka nga amazima tukimanyi ssente zamuweebwa buweebwa oli omufere This man, kwe kutandika okwogera amazima omusajja yali atukubye ssente Fish. Isidore Fish. bamwita Isedof Fish Way to Germany. mu Germany yagenda mu Germany He asks me to keep a package for him. yansaba okumuterekera ekitereko ekyo n'essanduuke ezebbiri I don't know what is inside it. nga simanyi kikirimu The kitchen closet. I forget about it. nakyerabira This man cheated me. ono omusajja bw'afa More than $7,000. yanziba emitwalo gisukka mu 7 egya dollars So I look inside the package. bwe nakebera mu kitereke It's full of money. n'ensanga kijjudde ssente Like it is the same money he owes me. nendiwuza nti ssente zezimu zemubanja So I keep it. nenzitereka ago ge mazima fena tukimanyi By a man called. wabula teyasooka googererawo Yes? So where is this guy? kati aliwa Germany. mu Germany Is it- gye yafiira He died. juka mufu bye bisinga obubi kati ate embeera esinga obubi He's not such a great witness, is he? kati si mujulizi w'amaanyi nti asobola okukuyamba Just think about it. kirowoozeeko Every lie you tell digs a deeper hole. buli bulimba bw'otugambye katukkiriza obwo yabagamba kati ge mbagamba ge mazima He belongs to a man named Fish.
ogamba sente za fishi $14,000. emitwalo 14. Family is heirs about the money? Family emanyi ku sente zino? Juka ne mukazi we teyamugamba. But you have $14,000 of his money. Olina omuggo gumu mu 14 ku sente zange emitwalo 5 ginasasulira nga bawambye omwana wange gwe batta. Did you tell the others about their good fortune? Olina munywanyi gwagamba ku sente zo wali ofunye bali babyeko sente ng'omaze okuggyako omusanvu gugwo? Nedda. Kwe kwagala ebyenfuna ennyo. I must tell Anna, Nabaga bye tulaba basinza ku bye byaliyo. Then, Anna, I don't know how to explain it to her. I think perhaps... Agamba itasobola kukinyonyola mukazi we. Do you think you did something wrong? Oza akola ekintu ekikyamu? Yes, no. Ye. Olwo butayogera. Trouble, aren't you? Oli mu buzibu. Musajja lwalaga okimanya nti kati ali mu buzibu. Kubanga sente ziriko okufa kw'omwana. Waliwo okugamba nti mwana. Omwana w'amayinja. Kano. Si kano kyokka alina emidaali. Musajja abaawutula mu sematala bavuga ennyonyi zaagala zikubaawo abajamani eri. The more you tell us, the better it'll be for you. Gy'okuma okutubulira amazima gy'okukoma okuba ekyangu. Kawona kibamwagalako kimu kyokka. Confession. Kwetonda. And you tell us how it really was. Nothing to do with the Lindenberg baby. Sirina kye mmanyi ku bya mwana. Yawambibwa kutyo. Gwe njako okuba eŋŋumi. You've been caught with a big stash of ransom money. Okwatibwa ne sente zino zonna ezasula omwana. Ogamba otya ntomanyi ku bya mwana. You better start talking or you are... Tandika okwogoba si ekyo ojja kulaba. You got me, Bruno! Ompulya Bruno. Kaakati nno afande wa poliisi bayingira mu luvannyuma amaze mu briefinga kayuhura weeyo mu biseera ebyo yajja. Aha. Bitula abasinako ebyaliyo. I have an important statement to make. Nina statement y'amaanyi ey'okukola ebikwatagana ku mwana wa fande waffe. You have in custody Tulina omusajja who received the ransom money. eyafuna sente. Bruno Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann. PTMA HAUPTMA. of 1279. N'adresi ye n'agiwaayo 26. kikuba mutwe awali kateni akabbulu n'ebisigadde. Eno ziba namba. He came to this country Yajja mu nsi eno as a stowaway 11 years ago. emyaka 11 egiyise. Buli kimu ekimukwatako bakifunye dda. This country. Is this finally going to solve the case? Kino kigenda kumaliza omusango. In the opinion of all three of us, yes. Anti mu masekati gaffe ffenna kyawedde dda. Omuntu tumulina. Laba. Kaakano omusajja atu baamuyisaawo olwo bamuleese mu mawulire. Yatandika okunnyogoga. Omusajja atabbangako yadde eggi. Ali mu musango ogw'okuwamba n'okutta omwana w'omusajja asinga okuba ow'amaanyi mu biseera bino. Mukazi we baamuyita. You know what this is? Omanyi kino ki? It is money. Sente. Naye abantu abali naivu nga ffe tomanya sente banka ze beefudde certificate oba ki olw'ensonga zaayo. Bruno? Your husband? Baawo. You're saying Bruno's not his name now? We call him Richard. Anti ze muyita Richard. Lwaki? That is his name. Kubanga lerinnya lye nalyo. Alina n'amannya mangi. Naye ng'omuntu osobola okuba n'amannya amangi. Don't be so afraid to answer the question. Totya nnyo. Afande tavaawo. Trouble. He's already made a full confession. Yamaze dde okwetonda. Bamubba magezi. I do not believe you. Sibakkiriza. Lying? Of course. Kyogamba nti nnima nti ddala olimba kubanga bambi kamumanyi. Kaganye. Kagambe tayinza kubanga yatemula. Not the one who stashed 14,000. Si nze nasangiddwa n'emitwalo 14 bw'ogamba nti nze nnimba. I don't know how Richard got that money. Simanyi Richard yafunamu sente ezo naye baze mumanyi. Musajja mukozi bambi. Husband, you love him. You see him in the best light. Baawo omwagala oba olina okulimba ku lulwe. Side to him you've never seen before. I know him. Mumanyi. Did you know him in Germany before he came to this country? Wali omanyi mu Germany tinedda. Then you couldn't know that in March 1919, he committed 3 burglaries Kati oyinza kimanyi mu 1919 yabba emirundi 3. for those crimes. Of course I know. Manyi ekyo nkimanyi yakiŋŋamba. He did bad things. Yakola ebibi mu buto bwe.
ebiseera mu Germany obimanyi bya sematalo tewali kyakulya tewali buli omu yabba kumpi. But do you think it's possible to trust a man like that? Oza kisobola okwesiga omusajja ng'oyo You there in Germany after the war? mu Germany ng'olutalo lusooka sematalo lasooka abwedde. But then you know. Omanyi bwe baaliyo No food. tewali mmere tewali kintu kyonna. Richard was not the only one. Richard si yekka yabba. So what's he doing with the ransom? Kati akola kino essente ezasasulwa. I will ask him. Nja mubuuza But I know he never took that baby. naye nga nkimanyi teyatwala mwana. I know it like I'm sitting here now. Nkimanyi nga bwe ntudde wano kuba nali naye. Richard was with me. Nali naye ku olwo. Kati nno ligali oli bw'oba omusiba okuwamba omwana oba omutta ku olwo ono omukyala naye waalibadde omukwata. Bakiyita accessory okuyambako obumenyi bw'amateeka. Baamuleeta mbw ayogere naye naye nga bagenda kugana yambulira ebya ssente naki naye nze kimanyi ku olunaku lumugamba omwana lwe baamuwamba nali ne baze yajja. Have a seat, first chair. Yeah, writing a small. Kutuuka ebbali. My God. Katonda wattu eŋŋumi ze baamukubye Did you do this here? Did you beat him? duka baamuleeta mulamu. I don't know anything about it, lady. Sina kyemanyi ku eyo nga poliisi yonna bwekola. You want a doctor? Oyagala musawo nedda. No. Kubanga ku bizibu byalimu ekyebisago bino si kikulu kati. Meine arme Liebling. English. Luzungu lwoba oyogera duka abaagala kulikodinga bwe kimu n'okuwulira. They hate me, honey. They think I took that baby. Balowooza nze nawamba omwana. You have to tell them everything. Babuulire buli kimu nabagambye dda. It was Fish. When he came to see us that night before he went to Germany. You remember? Kojugona ku Fish lwe yajja He gave me a packet. luyampa ekitereko ekyo n'amasanduuko abiri. Bawuliza buli kimu. Was it? Tebannawuliramu kigamba nti oba yawamba omwana oba ki. It was full of money. I wanted to tell you, but I knew you said. Nayagala okugamba naye amalala n'okwagala okulaga nti nonjiya nnyo kyekyankwesa ssente ezo nga zijjayo mpolampola bwe tukozesaako engeri gye twali tumaze okufiirwa ssente. He's good, I'll give him that. He should have been an actor. Anti yalibadde actor kubanga enjogera bambi gyayogera mwana bikedda nga ayogera amazima naye ensonga eri nti bambi ayogera ddala amazima. Here was this money that nobody knew about. It was like God was saying. Zaali ssente zalimanyi teri muntu azimanyiiko neŋŋuma nazo. Yes. Did you tell them right away? Wabagambye ebintu ebyo byonna nabibagambye When I hear where the money comes from, I was afraid they would not believe me. naye bwe namala okuwulira wa ssente zijali zivudde natyo babuli amazima amatuufu mu kusooka. Richard, they looked everywhere. Richard wakola ensobi awo. Believe me. They will. Richard, they will. I think I will go to prison only just for having that money. Anti ndowooza ngenda okugenda mu kkomera olw'omusango gw'essaza. Puppy knows nothing. He just... Amugamba tatya. Oh, honey. Are you trying to be one of the smart boys? Ogezaako kuba amazima era kyenjagala osigaleko. You're not one of the smart boys. That's why I love you. Era nga mugamba mbi ensonga akyamuyagala. Dear Annie, I've never lied to you. Sikulimbangako. I've told lies, small lies to the police, but Nagamba ne poliisi obulimba obutonotono obutasooka kwatula ssente zonna ze nalina. they know I have nothing to do with this limp. Era bakimanyi nti sina kyemmanyi ku butemu bwa mwana oyo. I'm not perfect, Annie, you know that. Nkimanyi sinze muntu asinga. I'm not a criminal. Ng'omuntu yena bwe yalibadde teri muntu mutuukirivu kikumujjako. Okay, no. Bagamba nti wali kintu kyonna. Naye ate ne waali disitulikiti ate ne ba prosecutor. To the crime. Naye nga ku byayogedde
tewali kibalikodi nze kiraga nti yazza omusango. Kakano abagamba kijja kuba kizibu okuguza emboozi eyo jjule. Agamba yetaaga abajulizi abasingako n'obukakafu obusinga ku bwe balina kati. How you gonna do that, Colonel? You got nothing new in Jersey. Don't you tell me what I've got. Temuŋŋamba kikye nnina. I was there, searching the woods the night the baby was taken. Where were you? Agamba yaliwo olunaku omwana lwe yatwalibwa bo baaliwa bannamateeka okumuyamba. Hey, okay. I'll tell you what we have new in Jersey. We have a suspect. Abagamba balina suspect eyatta omwana bange kati nze jamudde mutawona mimi. Nga ebintu ebyo bibi kyena bagambye bakiyita influence peddling. Kakano batenga okulumba abajulizi abaali baawo obujulizi mu kusooka. Omuto ng'attibwa. Well, we got a suspect now, Mr. Whitted. Bamugamba kati balina suspect muzaatu mwavu era yasakaku okubeerawo ku ssomero. Ebyo tebinkwatako. Now. But we can't convict him without ordinary citizens like you. Tetusobola kumusiba watali batuuze nga mmwe kumuwaako obujulizi. You know, we provide $35 a day. Tugaba $3.35 buli lunaku ku bantu abawa obujulizi. And there's a reward for information leading. Waliwo n'ekirabo ekigabibwa ku muntu anaaba obujulizi. $25,000. Emitwalo nga$2.5 egya dola. Eki? Sounds fair to me. Kiri fair jeni kyekanene ebyokubagamba ndo obujulizi mbufunye. Obujulizi bulabise. Strangers around these parts? You get strangers time to time. Buli ntulaba abantu ababya nkya n'eggulo. Bangi bajja era abo basinga mbamanyi. Several men or just one man? All kinds. So there may have been times that you saw one man. Wayinza okubeera biseera balaba omusajja afaana bw'ati ne bw'ati. Namulaba. One man, just... Musajja omu amutwe muwanvuwanvu. Ayogera nga Lujamani yoyo nnyini gwe nalabira ddala. Medium height? Medium height? Slight build? Bamumugamba na bugambi. Yoyo kisoboka okuba nga yoyo nnyini gwe nalaba. Kaakano najjuka baamaze omutemera ku ssente okumugamba ku ssente eziriwo. Amangu ago kati gwe yalaba. Twadde erudda. Wabula amateeka mu Amerika tegakkiriza muntu kuwozesebwa okujjako ng'we namunnamateeka. Bw'oba tolina amateeka galina okufunya munnamateeka akuwolereza. Baasooka ne bamuleeta olwo ba witness bajje bakasoba yeye. Okay, Richard. Say, hey, doctor. Gamba, hey, doctor. What? Bonna amaze obabulifi nga tebabataddemu ne kannamunsawo. Just say it. Yogera kigambo ekyo. Hey, doctor. Hey, doctor. Louder. Say it so that Nyo. you hear it. Hey, doctor. Louder. Nyo. Hey, doctor. And again? Hey, doctor. Sajja si oyo. I can't say. Siyinza gamba nti yeye. It's been a long time. Ebbanga libadde gwanvu. Man was a long way away. It was at night. Omusajja enjogera yalinda luuli. He called out to Dr. Condon, hey, doctor. Ekigambo yakyogera bula hey, doctor. 2 words. Si oyo. Yeah. Omujulizi omwe amala okuleetawo kye bayita reasonable doubt. It's too bad. Kyanaku nnyo. We need anything we can get, Colonel. Twetaaga ekintu kyonna ekisibiza omusajja. Omwana wa Afande okimanyi yafa. Kimanyi nti Afande yali mu lutalo n'ataasa abantu bayitirivu bazibu. Colonel. Kano. Can I ask the question the other way? Oli naye Kano munne. Can you say definitely it was not? Oyinza okakasa nti ddala teyali ye. Nga bw'ogamba nti si yeye. Oyinza era okugamba nti si yeye. Simanyi. So you don't identify him, but you don't rule him. Tokakasa nti yeye ate toyinza kugamba nti si yeye. I'd agree to that. Anti nyinza okukkiriza ekyo. Weebale nnyo. Ontegedde nsi? I'm afraid. Mukisa Afande okuba omugaso gy'oli. Time we will get. Ekyo njagala okikuuma mu birowoozo byo. That's a problem. Mimi ndio Afande Lindenberg, kumbuka hiyo jina. Avao oli naye Kano ne wono. Atono munene nnyo wa historical. Oyinza okuba Kano ng'osomye busomi magye bangi tubalina ennaku zino. Nga tebali batukwadi waliwo abasajja abalwanira ddala mu ntalo. Kati basalimu salaabo. Babesigye abali mu battlefield. Waliwo n'abaana nga asingana ne Kano tugambe ya ekitiibwa. Naye nga ali asajja baali mu nsiko
katolo abasomye obusomi ne bafuna obwakkano nga takubanga na ku bullet bate batanga ku muntu awo ng'amulaba. Thank you very much. Balina engeri bo gye bawanganamu ekitiibwa ffe bye tutamanyi nnyo ba civilian. To have been nominated the Republican candidate for the... Kaakano waliwo eri yeesimbye okubwa gavana biseera bya campaign gavana. Governors mu federal system of government si ono federal wa mugumusabe Uganda. This is federal, F-E-D-E-R-A-L, federal. Ono federal yabamu bwakabaka oli federal bawula bwawuzi bitundu ey'omu America ye federal system. Governors baba n'obuyinza bungi nnyo mu state. Ono yaliko era anoonya kalulu kamuzaako. Wabula amawulire agafuluma gonna galaga omusajja eyatta omwana w'amayinja omu ate gwamanyi naye yakwatibwa oba asuubira okuba nti yamutta. Laba. Do me a favor. Don't go out of this room and say what you just said. Well, don't say he's entitled to a fair trial. You know what? Hartman's silent on crime. Hartman speaks out for baby. You're not... bamubriefingamu omanye ebyobufuzi bitambulyamu n'embeera egenda mu maaso ku nsi. It sounds good to me. Look, Harold, Marty happens to be right about this. The people feel very passionate. Abantu bali passionate ku bintu bya fande byakolera ensi eno. His little dead body and then sent it to the parents. Newankubadde ali ku opposition oba kino naye seba abantu bakyamuwa ekitiibwa kuba yafiirira eggwanga lino naye yabisuula ebbali agatagala biyingiramu bijja kutta akalulu ke. Regeneration. You know what this is? Kakano district atone bonna bonna onarwabinga nabo shoulders bwana ali mu system. Maybe you could be one of the same. Oh, I see. Yes, you know, Brandy. Yajja atuleko naye district atone. Say that. Naye ng'amateeka mu America gaawukana state by state. Waliwo state ezimu nga gavana asobola n'okukyusa etteeka oba okutaasa obulamu bw'omuntu oba okumwejeereza. Waliwo endala nga tasobola. Kakana mayinja naye akkirira historical onaye amumanyi. I don't know. You tell me. Simanyi. Mu nsi engunjufu oba oli ku opposition oba oliwa ebyobufuzi bwe biggwawo waliwo ensonga ezibagatta. Wanofola batamanyi nti no eddembe kintu kikulu nnyo eri ensi. Olina abagaba enkumi eggwanga mu mirembe emyaka 3 nomuga ebyo tetukyayagala. Can you imagine? Ensi esobola okusalawo mu seconds 10 nga tewali mirembe. Naye abantu beefulaga abatabimanyi. Dumb enough to elect this guy, so we have to keep him sweet, right? Kakati no. How's the big case, Colonel? I guess everyone... Omusango guleka munene najja okusiga. Well, the New York Police Department has done pretty good work in nailing. Kakana agamba ye yeesigamye poliisi ekoze omulimu musufu ndoza twagira seneta ambuza ensonga eyo kulwayo. Kubanga ye nga gavana yeesimbye wakimanyi ono being a former mayinja alina influence peddling gyayinza okuba nga akola eyinza okuziyiza amateeka obulungi okuvaayo oba obwenkanya. Well, we have a witness who saw him at the Lindbergh estate. Naye tulina omujulizi eyamulaba ku station. Naye ng'oyo omujulizi ffe tukimanyi bamuwadde buwi ssente. To me. Well, you get your information from the paper, sir. Gwe kivu information ogifuna mu mawulire. You think we have enough to extradite Hauptmann? Oh, yes. Oza tulina obujulizi obumala okusiba Hauptmann nti ddala. I think we have some work to do, Norman. Ndoza tulina emirimu egy'okukola Norman. Harold, I'm sorry, I really should do this. Nsonyiwa ndoza kaŋŋende. Finish your drink. Next time. Mumale ekyokunywa kuona omundi ogunaddako. Kakano banaafande mayinjooli bamaze okuyingiza ono ekirowoozo nti abajulizi weebali abakasa nti Hauptmann yatta. Kyokka ono korigi naye gwatayinza kubuusa maaso. Yalwanirira eggwanga lino. Election as governor of New Jersey. He raises his arms in victory, unable to speak. Uyo. Roar of the cheering. Campaign zigenda mu maaso. In the glare of flare light, Bruno Hauptmann is extradited to the Flemington, New Jersey jail to... Kaakano bamutwala mu New Jersey jail. Gye balina omujja omuleeta mbuga z'amateeka okumuvunaana. Mukazi we yekka muntu asobola okuvaayo n'agamba nti teyatta. Abantu bonna bonna olw'okutya juko oli mayinja oba gerezenga ani. Wano temanyi bulungi nnyo kuwa abantu abo kitiibwa bataasa eggwanga. Vuluga mangu ku buntu obutidi. Tubasajja omu oluusi beevaamu beekyawa ne bakuba oba omuntu buleti oba ki. Musajja baamutira banywanyi be bonna bonna mu nsiko. Gw'otudde ennaku zino weeyagala okola bizinesi zo ng'ojja ovuma musajja bitaliimu. Yeekyawa n'akubalula ebyasi. Yes, good.
Are you well, honey? Where are you staying? They found some. Bo bannaffe Abamerica bawanye ekitiibwa abantu abagenze mu ntalo ne balwanira eggwanga lyabwe. Mr. Riley. They say he's the Regardless of ebintu ebirala byonna benne ebijja. sensation on the New York Channel is paying. Mukazi twamugamba amawulire gonna googera ku ye wabeerawo awandiika buli kibabeera boogeraganya bambi. Can you help me? Kwe kusaba nakyala owa polisi amukwatire ku muto. Baagenda mu kkooti kati. For the exclusive right to my story. Kaakano waliwo abawa emiggo 9 okuwandika ku mboozi zimukwatako. Mukazi we mwavu tebakyalina yadde nusu. They say the best way to stop these rumors is for them to hear it from the horse's mouth. Baagala kukiwulira kuva mu ggwe nti wamba omwanira n'omutta batuwe sente batusasule. All right. If Mr. Riley come to see me right away, I want my trial to begin as soon as possible. Kati nagamba ekikulu kyagala musango okutandika kyekyokka. Gentlemen, the Laba munnamateeka go baamufunira yono. every man, no matter how vicious, no matter how inhuman. Omusajja akabeere ng'omusango yaguzza atya aba asaanira okuwuliriza. Abasajja abaatalagga Get that trial. omusajja ali ku musango gwa butemu kyalina kyokka lyerinnya kyeyasigaza nibamuteekako ekkooti ennungi n'anyirira n'akamuli. The evidence against him is strong. Obujulizi omuliko bw'amaanyi era oyawedde dda. No, I take Omwana si wafande wa jimu. challenge to my intellect, kye balina okukola kugezesa bugezi bwange. with the assistance of you good gentlemen. Naye nga mwena munyambyeko omusango gujja kuyitamu. Ne ttiimu yonna gy'alina y'abantu olwadde abakirina mu mutwe gwabwe omwana batta w'amayinja yafa ono gwe tulina yamutta. Twe baamusinziza dde omusango. Maybe in his own best interest, if I keep my distance, that way the case will remain purely an intellectual challenge. Mbugulina kubeera just an intellectual challenge. Just kugezesa magezi. Naye gwe gwawedde dda. Case, I'll study the law, I'll pursue every little byway. Ku mirundi emyaka gye nsomya amateeka naki Best. ne bataasisi kabwejjere baani abo bonna guno temuli musango gwamu ngeza bugeza bwebamu ku bascholars be tulina by the way ndugu taasisi kabwejjere. Kakano baamuleeta one Mr. Riley ali ku ttiimu ya defense enomuwolereza. He's my lawyer, is he not? He'll see you later. Ajja kulaba edda Mr. Riley ndi omu ku ba associate be ne munnamateeka agenda omuwolereza yasindise bantu bajje boogere naye. I suggest we go over what happened from the beginning. Kumugamba abiddemu wabula bwamutunuulira. Mr. Hauptman. You think I'm guilty, don't you? Olowooza omusango naguzza? I don't know. Simanyi. You tell me. Gwoba ombuulira. I will tell you, and you will know. Nja kubuulira omanye kyekyokka. Naye gwe wagunsinziza dda. Kyokka alina omuwolereza. Yes, Governor. Yeah, the Limber killing. Omusango gwa Lindbergh. Is that the German did alone, right? That's right. I'm looking through Ellis Parker's report. Kaakano yakwasa omu ku basajja be agezeeko okunoonyereza ku nsonga eziri mu musango guno. Yagulabyemu ebituli nga gavana. Juka ate ali mu kalulu. The nursery, and 3 men in the cemetery when a ransom money sent it over. Abasajja baali 3 abaagenda mu semitale okukima ssente. Bwe baakwatibwa waliwo tooki yasigala gye bajjako fingerprints n'ebigere. Footprints. Ekigere kyo bakipimyemuko nga kijja mu bigere ebyo. Get Parker in here, I want to talk. Kola okunoonyereza okulala. Akoze independent investigation eyiye. Simuwevugira. Yeah? Oh, good. Put him on. Hey, Billy, how are you? Bile, kiri kitya? I've had better days. Nali mbadde nnaku ezisinga ku lwaleero. That he received the money from a man named Fish. Agamba sente yazijja ku Fish. Shoebox with brown wrapping paper around. Mu boxing ansibe. And he put it into the kitchen. N'aziteeka mu fumbiro. Kyokka ono anokukoleza bba. Say yes. Olabye? Ogambe ye. But how do you know? Omanyi otya ddala?
You did not see it with your own eyes. Tewaziraba na maaso go ng'azijjawo. Kyokoni alina okuwolereza bba. You understand, Mrs. Hauptman, that Mrs. Hauptman, prosecution will suggest that your husband is lying. prosecution egambaawe mulimba. Be good enough. But it is good enough for me, Mr. Riley. Nze gye ndi mulungi ekimala amazima ge gammala. Until proven guilty? Let me put it to you that you can help his case. Njagala kuga nti osobola okuyamba omusango gwe. You saw him receive the shoebox. Ng'ogamba nti wamulaba ng'afuna ssente. Siyinza kulimba bye saalaba. I understand that. Nkitegere mukazi twaganye okulimba newankubadde okulimba kuyinza okutaasa bbaawe. Agamba tayinza kulimba nti yamulaba nga bamuwa ssente ezo. Say it. You asking me to lie? Osaba kulimba. Now, how can I explain this? Oba nkinyonyole ntya? Well, now, we're dealing here with legal truth. Tuli ku mazima ag'amateeka. There is common truth. Waliwo amazima agammwe ag'abantu, waliwo ag'amateeka. Are not the same thing. Tebifaanagana. Common truth is just true. Amazima aga bulijjo ekintu ekituufu. Legal truth ag'amateeka proved in court. gatekukakasibwa mu kkooti. Wish to change common truth into legal truth. Njatukyusa amazima aga bulijjo tugafuula amazima ag'amateeka kyamugamba kubanga musajja yabagamba ssente gundi yazimpa naye tewali yaliwo katono mukamugamba bagafuula amazima ag'amateeka yagambe mbu naye yaliwo omukazi agaanye. Do you follow me? Ongoberedde awo? Nedda sigoberedde kubanga oŋŋamba kulimba kisobola kukola. Mrs. Hauptman. Mrs. Hauptman. Your husband is facing a murder charge. Bawe avunaanibwa misango gya butemu. Guilty. He will go to the electric chair. Bwe bamusinza omusango bagenda kumuttirawo ku kalabba ku ntebe. It's all the help you can give him. Yeetaaga obuyambi bwonna bw'osobola omuwa. Mr. Riley. Mr. Riley. Richard has told lies. Richard? I cannot defend him by telling more lies. Yalimbamu. Naye ate siyinza kumutaasa nga nnyongera kulimba. That put my husband in jail. Obulimba obwo butiddi bambi bwamutuusa mu kkomera. The common truth. To make him free. Kati sigenda kukola bulimba bulala kumuta. Kubanga bujja kwongera bizibu birala. Agaanye. Let's park it for the governor. He's expecting you. Akusubira. He's on his way in. Ali mukubaja. It's not my case, Mr. Hauptman. Si musango gwange. I'm asking you, Willis. I trust you. Kakano waliwo afande yali akola ku musango guno emabega wa poliisi. I think he didn't do it. Agamba gavana omusajja teyatemula teyatwala mwana. You think it's possible that a jury might agree with you? Oza kisoboka? I doubt it. Nkibuusabuusa. Edward Riley wouldn't be my choice for defense attorney. Ne Riley siye munamateeka guno aligamba naawoleza omusajja gwavunaana omusango gw'obutemu. Omanyi Riley naawe yakaddiwa dda. Was an alcoholic. Alcoholic tava ku drink buli bbanga aba anywa kitoko. Saawa 4 kuva ku makya paka lwaggulu. I've just come from the jail. Bana munsonyiwa abaagundi naye. Very good. Sikagenderedde sigambe nti baki kitoko omufu baki. Well, if he's innocent tonight, alisitedde nange munywa. He'll still be innocent tomorrow morning. Uno buli bbanga tava ka drink. Kyokka yagenda okuwoleza lodi ne mu bitabo byakayiyeemu. Uyo. Enough. I want more. I want so much damn evidence that... Kakane district attorney agamba yeetaaga obujulizi bungi. And I want a confession, and he will confess. Nze njagala omusajja yeetonde kijjo tutaasa kyokka. Kituwonya ebizibu bino byonna ebyabajulizi. Oba nteekamu ssente nteekemu. Ye yafiirwa omwana. Do that for us. It's Lindbergh. Yeah. But he'll never do it. The jury would believe Lindbergh. Yeah, but I'm telling you, he won't. Kakane agamba Lindbergh gwe balina okuleeta ku standi. You can't be sure. Ono afande kano munywanyi we akulira poliisi nagamba Jet Walsh ageeka. Go talk to him again. Lay out everything we got. Tell him if he'll say in court that Hauptman was the guy in the cemetery. Era nga bamugamba Lindbergh kyalina okugamba nti Hauptman omusajja yali mu cemetery. If we get a confession. Ono kano Norman Schwarzkopf we bagamba akulira poliisi. The old-fashioned... Balina okuyita oli afande munne
Lindenberg agambe nti ye musajja yennyini. Jams the streets. Crowds try. Abantu bajjula wano. Trial. The carnival is on. Bannamawulire aba buli kika. Characters in the drama to arrive is the loyal wife of Hauptmann, fighting for her husband. Bambi ne mukazi we alwanirira bba bamuyisaawo. Naye nga afande Schwarzkopf kyagambye kisobola okutaasa omusango guno kati. Lindenberg yennyini afande Lindenberg munywanyi we kujja mu kooti agambe nti ne musajja gwe yalaba nga bamuwa ssente. Laba looya we byamukubye dda. Ani obuveera bwonna bumanyi obw'essente etidi kyokka gwe baamuwa muwolereze. Omusajja ne bamuyisaawo. Tuliraawo naye asabula nga bannamateeka bonna bwe baba. Teri munnamateeka ayambala bubi era beeyita ba land friends ne waba awedde ku mpagala. Just under 3 years ago now, a normal, happy little... Emyaka gitanawera 3 amaka aga bulijjo agava musajja omuzira mu ggwanga lino. Spent the entire day playing. Balina omwani amala olunaku lwonna ng'azanya wa myezi 14 gyokka. And later, olw'eggulo that very night, ekiro kyennyini, this curly-haired, happy little boy kano akaana ak'obuviiri obuyiika crib and was brutally murdered. Kabbibwa ne kattibwa. Simple words are spelt wrongly in both. Ebigambo ebyangu bya spelling expert yuno azze okuwa obujulizi. The ransom note, the word ransom note, ekigambo ready ne hour bakiwandika bwe bati ne wane bakiwandika naye nga jjuke baamugamba abiwandike ne wrong spellings. There are many such misspellings. Kati bagamba mbu bifaanagana. Colonel Schwarzkopf. The client tells me your officers spelled out the words. Bangambye ba officers ba spelling ebigambo ebyo. Copy the entire ransom note. Ono abamanyi obulungi Norman Schwarzkopf ono kitaawe. Your client is on trial for murder. He'd say anything. Gwe bazanya kuwano nage tulabasinzira ko ebyaliko oba ebyaliwo. That would defeat the whole purpose. All we wanted was a sample of Hauptmann's... Twagala sample. Yesekera namu yali kawala jinno. Time I saw a man on the road just outside Hopewell. And is he in the courtroom today? Omulaba mu kooti leero? Sitting right there. Yatudde awo. Ne suuti ennaku zino alina mpya. Tukimanyi bulungi nnyo tebamusuubiza essente ezabuli lunaku n'ebiri ekitundu. I saw there were nail holes in the rail, so I checked the joists in Hauptmann's attic, and sure enough, there were nail holes there too. So I took a closer look. And did the nail holes in the section of the... Emisumaali gyali mu ddaala gifaanana emisumaali egyali we mwajja ssente? They did. Ye gifaanagana. Yafaanibwa polisi. Musatu agamba nedda. Jjuka mubazzi bye byembi naye. Silence. Lieutenant Kramer. Lieutenant Kramer. That this board came from the floor of Hauptmann's attic. Ogambe no bodi yava ku gundi ya Hauptmann. Soko jikwata jikanya oba yeyo. There is not a sign of any hammer mark. Temuli yadda akabonero ku kenyondo yali kubyemu omusumaali. Okuwoza yali bazaawoza bulungi neka drink yezukatu gwe baleeta. I need a hammer. I just nali seetaaga nyondo. Down with my hand and I... Najja bujja lubaawo na ngalo zange. Those nails have been in that house. Naye ate ogambye mu ddaala mwalimu emisumaali ne muno gyalimu. Ojja ate olubaawo olimu emisumaali n'engalo zo. And yet there is not a mark. Kyokka tekuli yadde akabonero akalaga wayise ennyondo yadde koloba. Or anything. Yadde akantu konna okujja olubaawo luno. Dr. Condon, you met the kidnapper twice. Wasinkano yawamba emirundi ebiri. Areas in the Bronx, and both times at night. Emirundi gyonna kiro. You met that man since. Waleze muno musinkana. And what is his name? Erinnya lye Bruno Richard Hauptmann. Naye nga yamugaana emirundi miyitirivu ng'agamba si yeye. Gye bamwita omulaba ku poliisi. Hauptmann's outburst caused kaakano amawulire gaabifulumya. 5th day of his trial. The world... Teri kibi nga kuba na musango ku basajja bano bamanyifu. Charles Lindbergh. I heard a voice call out. Nawulira eddoboozi. Cemetery. And what did the voice say? Lyali gamba litya? Hey, doctor. Hey, doctor. Since that time, Colonel, have you heard this? Waddamu n'oliwulira nate? Yes, I have. Ye. Inside the police station. Nga ndi ku police station. Kyokka ku poliisi yagamba si yeye.
bonna aba influence nze kati bonna Quiet the courtroom. musatu kubanga buli omu kati oba oli ku tensoni. Omusajja ali ku musango akutta mwana wa mayinja ensi yonna gwemanyi oba otyo oluusi okwogera amazima newankubadde gaba mazima. Now, I must ask you this, sir. Njakubuuza kinafande. Are you sure that the voice you okakasa eddoboozi lyawulira words was Hoffman's voice? lyali lya Hoffman? Yes. Ye. Tukalu yagamba nedda terisobola kuba ddyo. Mrs. Hauptmann, do you believe your husband is innocent? Okkiriza bbaawo talina musango? I do not believe it. Sikkiriza nti yatta. How do you know it? Omanyi otya? He was with me. Kubanga nali naye. The baby was taken. Omutole baamubba. Ah, but people will say. Abantu bajja gamba oli mukazi we. Of course she'd lie to say. Era olimba okutaasa bbaawo. I am Richard's wife. Ndi mukazi we ye. But I do not lie. Naye sirimba. Wabula ge mazima. This package. This package with the money. Ekiteeka kino kirimu ssente. Did you see the package yourself? Wakirabako n'amaaso go nga bakiwa bbaawo. There were many people in the room. Waliwo abantu bangi mu nnyumba ku olwo. Saakiraba. No. Naye nga baamugamba alimbe wano nti yakiraba agaanye era. It was on a high shelf. It was on a high shelf. Well, did you see it on this high shelf? Wakirabako waggulu. Richard told me. When did Yaŋŋamba Richard. Yagamba ddi? Later. Luvannyuma nga bamaze omukwata kwegamba alimba. Arrested. It was after the ransom money had been. Era yagamba nti nga ransom money bamaze zikwata. Bwe kityo bwe kiri. And before that, did you ever see this? Wali olabyeko ku ssente ez'emabega nga tannabakwatibwa. Speak of it. Oba n'azoogerako? No. Nedda. Naye nga abadde asobola okulimba nti ye nali nzibuliddeko. Musatu n'asanyuka kubanga ayogedde mazima ddala nga bwe byali. Yes? Baleeta eddaala. You build that ladder? Gwe walizimba? I'm a carpenter. Ndi mubazi nsobola okukola eddaala. Naye eryo si lyange. Quiet. Mutabivu alina asekamu. You think this is all pretty funny? Biro byonna bikulabikira ng'ebisesa. No, sir. Nedda. Having a good time. Anti olinga anyumirwa. You're smiling. Oseka. You think you're a big shot. Oli munene. What do you want? Should I cry? Oyagala nkaabe nkole ki? You think you're bigger than everybody else. Anti olowooza nti oli munene okusinga omuntu yenna. Nedda. I think only that I am innocent. Manyi bumanya nti sina musango. Ekyo kyokka kimpa essanyu munda mwange. To God that you will tell the truth. Walayira n'ogamba ojja kwogera amazima watali kyakuggyako amazima. I'm not telling lies. Sina kye nnimba kuwamba muto. Again, under oath, haven't you done that? Tolera tolimbangako. No, son. Nedda ssebo sirimbanga. You are telling lies. Mwe mulimba. I never see this man before. Sirabanga musajja oyo mabega. That man. Abo bonna. And that man. N'oyo yagambye embuno yampulya eddoboozi simulabangako naye tandabangako. James, son. Bonna balimba. That's enough. Ekimala. The defendant will answer the questions. Defendant damu bibuuzo. Tell me a lie. All right, sir. All right. Ndaba kukyamuse. Not tell you that you are a liar. Sigenda kiddamu kugamba nti oli mulimba. Just ask you some questions. Ngenda kubuuzabuuza bibuuzo kati. Ekyokugamba nti oli mulimba sigenda kiddamu. Good. Kirungi. Now. Kati. When you were arrested. Bwe wakwatibwa. You had a $20 bill. Walina olwabiri. Came from the ransom money. Olwava ku ssente ze baawaayo nga basasula omwana si kyo? Where you got it? Wabagamba wajja lujja? Yes. Ye. Did you tell them the truth? Wabagamba amazima? Did you lie? Oba walimba? Well? Ye nziramu. Did you tell them? Wabagamba amazima nti waliyo endala gumunnya oba walimba? I told not the truth. Sabagamba mazima. You lied. Ekitiza walimba? Didn't you? Tewalimba? Yes. Ye. Police asked you how much more. Polisi yakubuuza ssente mmeka endala z'olinayo walimba? Didn't you? Si kyo? Yes. Ye. Oh, please, you lied. Ekitegeeza nti olimba. Amateeka. Oh, look, you're not smiling anymore. Kati nga ndaba tukyaseka nate obadde ki?
It's gotten a little more serious now. Kati bitabuse? Yes. Yeah. Kubanga just one lie. What Ye musudde muzibu no bonna. would kill the child of Colonel Lind? Si mu America asobola kutta mwana wa Kano. Well, he wouldn't be an American. Tayinza kuba America. No. Nedda. No American Teri mu America asobola kutta mwana wa Kano. racketeer ever Si muyaga, level of killing. si kifeesi saani kuba bamanyi afande yalwanira eggwanga lino. Yali alina kuba mugwira. Had ice water in his veins. Not. Era ng'alina ice water misiwagi. And let me tell you now, men and women, Kati kamba buli basonda banya abajjule. state of New Jersey and Mwaba state ya New Jersey the federal authorities. mujja kuba mulyaza amanyize bannamateeka bwe mutasinza musajja omusango. Number one, Bruno Richard Hauptmann. Okumusinza emisango egya murder in the first degree. Take a look. Omwami Bruno Richard Hauptmann. Look at him. Mumutunuulire. He's panther-like. Alinga panther. He's gloating. He's feeling good. Awulira na bulungi. Well, you know something? Naye mumanyi If I had my choice, mulina omukisa. I wouldn't get in the same room as him. Nze singa nalina omukisa saalibadde mu kisenge kye kimu naye. I wouldn't breathe the same air because saalisiza mu kagwe gumu naye. I feel oozy Mpulira ndwala. anywhere near him. Okumusembera ne sina kyakola kuba nina okujja mu kooti. So even once, not even to get a confession from him. And let me tell you now, men and women, Kamba buli kati basebo ne banyabo. this man was freed. Ono musasinga muta. Now that would be the real crime of the century. Gwe gujja okuba omusango gw'ekyasa ogusinze ogw'okumuta. Of our country and make every woman in her home shudder again. Now that would be a real tragedy. That would be an American tragedy. Era ng'agamba ejja kuba American tragedy. Okwejjereza omusajja ono b'okumuta. Is why every ounce of me is crying out Era y'ensonga ki buli musiwa gwange gukaaba to your duty. nti mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. There are many questions Ebibuuzo bingi that we still can't answer. bye tutasobola kuddamu. Naye And there sits the man omusajja bwa atudde awo and answer them. asobola okubiddamu. But he doesn't speak. Naye tayogera He will not speak. era tajja kwogera. If you ask yourselves why, Bwe mwebuuza lwaki there can be only one answer. ekyokuddamu kiri kimu. Because he is guilty. Kubanga omusango yaguza. Ano balindiridde ejjule kusalawo. Musajja amaze okukola closing statement ye. Lwaire amuwuliriza ati yategana kutegana. Oni muto bambi n'omukyala. Be bantu bokka ndowooza baalina abamukkiririzaamu. Gavana ye muntu ow'okubiri. N'afanda baali balabyewo loopholes mu musango gwa Hauptmann. Kubanga Kano Norman Schwarzkopf ndugu oba munywanyi w'oli comrade Kano Lindenberg mutobi munne. Bano basirikale n'engeri gye baŋŋanamu ekitiibwa naddala nga baali balwanyeeko bonna. Waliwo oyo comradeship ebeerawo. Ffe basivira tetubitegeera nnyo naye ebeerawo. Muno bamukubye mugu onakwetikka enkyo ne bamukuba omukono munne n'amwetikka nga baali wamu. At some point balina obwasseruganda obwo obujja. Kati waliwo influence peddling nene. Mutuuse kusalawo kwammwe bajjule. We have, Your Honor. Yesebe w'ekitiibwa n'okutyatyamu mbizudde mutya. We find the defendant, Bruno Richard Hauptmann, guilty of murder in the first degree. Musango bagumusinziza. Kazi otyalajjana. Kale. Thank you. Mwebale nnyo. Kati okukusala ekibonezo gwa mulamuzi. The defendant will please stand. Yasaba defendant asituke baleke bamusomera ekibonerezo. First degree murder. Bruno Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann. Bit of murder in the first degree. Bakusinza omusango gwa murder in the first degree. So the court is that you suffered death. Kooti esazeewo ogenda kuttibwa. And in the manner provided by law.
mu nsonga eragirwa amateeka oba mu ngeri eragirwa amateeka kyekibonezo kyalindiridde. Wabaawo omukisa ogw'okwapiiringa oba okujulira. Olina kyoyagala okwogera? Walyogedde kati ne weenenya. Tekikuyamba kufana mazima nga watta. Yogera ebirowoozo by'abantu bikkakkane. Oba njogere ki? Bruno Richard Hauptmann is transferred to Trenton State Prison to await his ex. Kakano bamutwala mu kkomera ddala alina okulindirira okuttibwa. Bamuyisaawo. Kumusumula obunyogoga ne bamwonekeza munda. Lindira ennaku lwakuttibwa. Kakano omukyala yajja. Nenga omwami yafuuse emboozi mu mawulire. Kumala ebbanga erikulungulidde ddala kati emyezi egiwera. Kati agenda kukuttibwa. Omukazi mwavu juga bali baweddeyo nga fishi sente zonna azitutte. Ono bwe yafuna bwali bwa bizibu bwena baabutwala. Kati mukazi tekyanadde nusu. Omwami ali mu kkomera. Yasanyuka omulabako nenga tali munnaku kubanga akimanyi. Bambi era ayogedde amazima ge yamugamba. Nsatu ne yajja. Honey. How's Poppy? Yambuza omuto bw'ali. Every night about 7, I kiss him goodnight. Yamugamba bambi ku ssaawa ng'emu amuwera kakisi kaako okwebaka kono kali. Kiss him for me. Every night. Nja buli kiro nkikola. No. I don't want him to see this. Saagala ndabe wano mu kkomera. He is here. Njagala waakiri mubeere mu birowoozo. Nange andi wano. Mulaba mutwe gwange buli lunaku. Bambi kyataga mwana wa musange mu kkomera. Something I have to ask. Waliwo kye njagala okukusaba. I know what your answer will be. Simanyi kyogenda kuddamu. Ne manyi ogenda kufa. Ask me anything, Annie. Mbuuza ekintu kyonna mukwano. A newspaper. Waliwo amawulire. Has offered us money. Gatuwadde sente. A lot of money. Sente nyingi. You know, everyone thinks you are guilty. Buli omu akimanyi nti wazza omusango guno ate amazima gali nti ogenda kuttibwa. My confession? Yeah. Baagala kutuwa emiggo 9 emitwalo 9 egya $. Obagambe engeri gy'ambamu omwana n'okumutta. How can he confess to a crime he did not commit? Zina babuuza ne baga omuntu asobola atya okwetonda omusango gw'atazza. Live on that for the rest of your life. Zo sente nyingi zibamala okubeera obulamu bwamu bwonna. Maybe I should make up something for the money. Osanga njiye ekintu olwa sente nkyogere. You tell me that's what you want. Ngamba bwe bakiweetaaga. How can we live off that? Tulibeerawo tutya n'ekyo. Police, the court, the prison. All we have is the truth. Nga bamugamba kyokka kibasigaza ku nsi ya Mukama ge mazima. Richard. What should I tell them? Tell them to print the truth. Bagambe bawandiike amazima nti satta. The truth comes free. Amazima gaabwere tetwagaladde nusu. Emitwalo 9 agyesonyiwe oba agenda kufa baki agenda tajja kulimba lwa sente. For the week beginning January. Omusajja yaganye emiggo 9 emitwalo 9 mu myaka egyo eringa $1,000,000 kati. $90,000 emitwalo 9 yagizize. Gavana eyesimbyewo bamugamba musajja we. He was to be paid to his wife and child after the sente zibadde zagenda eri mukazi we n'omwana. Yaziganye bibino. Turns down $90,000. Emitwalo 9. Who does that? A nutcase? A semi-literate? Mulaluuki. Who murders babies for money? Turns down. Omuntu atta obwana olwa sente n'agana emitwalo 9. I got a letter from his wife. Eno bbaluwa mukazi we yagimpandiikidde. Press would murder you for this. I know that. Look, nkimanyi. I want you to stay out of it. Bino byewale bijja kutta akalulu sifaayo. And I'm going to go see him. Njagala genda mulaba mu kkomera. Tegekera olunaku ngendeyo. Well, got it. Yagamba bittaka lwoba kitafaayo agambaga kusinkana musajja ono kubanga omuntu atta omwana
ng'awambye mwana lwa ssente n'amutta tayinza gana mitwalo mwena ng'agenda kuttibwera nga zisobola okusigala ne famire n'ebeeramu bulamu bulungi. Kaakano bamuleeta mu bubba mu kkomera ebyobululu mbimanyi abantu bati nti bayinza okutandika okugafulumyawo. Meeya yeesimbyewo biki yagenze mu kkomera n'alaba omuntu gwe basala emisango gy'obutemu ate nga bwe mubimanyi. Musatu yajja mu bubba n'abantu abamu abeekyama. This is going to be a bit unusual, I'm afraid, but this way no one will see you. Follow me, please. Yabagamba mu ngeri twalajja balaba kwe kubasaba mugoberere kwe kuyitawo naye nga gavana yazze nagamba vije makabirimu nga bulijjo. Yasooka n'atundula entebe balina omuttira electric chair. Oli mukazi wa gavana yena asooka nnyogogerawo yamuyita. Visitors for Hauptmann. Yes, Warden. Yannyonnyola nga bazze okukyalira Hauptmann. Kwe kusaba mukazi wa mulindire wano. Gavana yajja yekka. Not much room in there, I'm afraid. Si munene. Tofaayo nja kuba bulungi. Musatu yayingira. Yeesimbyewo. Kuluggala uno okutyatyamu. Kati obaliira ono kati alimu. I'm Governor Harold Hoffman. Nze Governor Harold. No, Hoffman, I did not expect you. Mbadde sikusuubira. Very good. Thank you. What do you want to say to me? Kiki oyagala okuŋŋamba? Sir, I am innocent. Sirina musango. The court has tried you and found you guilty. Kooti yagezesezza bayakwesiza ne kusinza omusango. No, sir. Nedda. I will tell you the way you took things. Nja kubuulira engeri gye mukolamu ebintu wano. Poor little baby is kidnapped and murdered. Omwana wa Fande bw'akwatibwa n'attibwa. Somebody must die for it. Waliwo ateekwa okufa olw'ekyo. You find a poor fool of a carpenter who has... Muzuula omusajja omubazi nga nze alina ne ssente You find everyone else. ze yajja wajja atamanyi bambi. You don't believe a word he says. You don't... Ne mutakkiriza kigambo ne kimu ky'abagamba. Tume. Ne mutandika okusasula abantu bamulumirize. And in the cemetery. You say, a ladder. Ne mugamba madaala musajja mubazi. They made it. Yagakola. Your newspapers make up lies about him. New lies every day. Ne muzimba n'obulimba obulala. You find him a lawyer who thinks he's guilty. Ne mumufunira looya muli alowooza nti n'omusango yaguddiza ddala amuwolereze. Lies about him. You make everyone hate him. Ne muleetera buli omu okumukyawa. And why? Naye lwaki? Because someone must die for the... Kubanga waliwo ateeka okufa olw'omwana wa Fande yafa. And I'm the one picked up. Ku luno nze bwe mutu mukola ebintu kyamulumiriza. Yes. Kwe kudda mu depositions zonna oba statement zawandi n'omusajja Fande yaguliko omusango okusooka gwa musango ogwo guwunya jjukira sooka omulabula. Ellis, I've been to see him. Hauptmann, you're right. Nayogedde n'omusajja ono Hauptmann teyatta. So I want you to prove it. Schwarzkopf took me off the case. Laba. Bring it back on. Hauptmann is innocent. Hauptmann talina musango nakigamba dda Fande. So, get the files in record department. There's your requisition. I'm ordering a... Yamugamba dde musango ogwo agezeeko okubuuza abajulizi. Get to work. Okay? Why didn't he just come out and say, I lied, the police department lied? Kakati byatanga okutambula nga gavana bwayingidde mu nsonga zino. Kano Norman Schwarzkopf kwe kuyitawo. So he's going to reopen... Nagamba ni azaala ono gwe mumanyi. Schwarzkopf. Colonel, the governor is busy. Well, maybe the governor should be unbusy. Laba, tuli mu 1932. Governor. Ni afande wa polisi. Excuse us, please. Tuwe mwakadde. Norman Schwarzkopf yamulumbye. I'd like to hear it from you, sir. Are you authorizing the investigation? Nja kuwulira nga kiva mu ggwe. Ddala gwe wagambye abasajja baddemu omusango guno. And a man of honor. Oyagala kwonoona nze. My honor? No, Colonel. I'm just not satisfied all the evidence has come out. Then I'd like to register my most vigorous objection to your action. Kakana agambye agalako
objecting actions ez'okuzza omusango mu kkooti kakibenga ki. Take, Governor, to get you to believe that Hauptman is guilty. Would a confession do it? A confession? Yes. Of course. Then what you're doing right now is one sure way not to get it. Amugamba kyakola kati yengeri ejja okugaana munywanyi okwetonda emisango egyo kubanga mugamba ekintu kyokka kisobola muyamba okukiza no Hauptman yatemula ye kennyini gamba nti yatemula omusajja adamu n'abuuliriza abajulizi abawo obujulizi mu kusooka wagamba tomanyi lindako. Well, then let me read to you what you... kankusomere bye wagamba ogwasooka. Now here's what they asked you. Is there any information that you can give us that... baakubuuza onna kyoyagala okwogera ku misango gino help the police to recover... okuyamba poliisi. And your answer is no. N'ogamba nedda tolina bubaka. So? Kati. So why did you say almost... lwaki ate wagamba oluvannyuma nti naatuli omusajja gwe walaba. Now you listen to me. Kati gwe mpuliriza fala. I don't have no job. Nze sina mulimu. I have hungry kids. I'm not... nina abaana abali mu enjala abatasoma. Now you get off my property. Kati va ku ttaka lyange oba tetuzza bya musango ogwo. Kyategeeza nti yakikola lwakantu. What about the handwriting experts at the trial? Handwriting expert. The Osborns, no, they got it wrong. Nabagamba omusajja si ye yawandiika. Marker word. Ne batandika okumusomera nnyukuta ku nnyukuta agiwandiike. They testified against their own beliefs. They were under incredible pressure. N'abajulizi bonna abaawo obujulizi baali ku pureesa nga bavande babali bubi. Our minds in public. All I know is Hauptman couldn't have written those notes. Kyemanyi kiri nti Hauptman si yawandiika ebbaluwa ziri. Kye nsobola okugamba. Yabizza eri gavana. What does that mean? Well, the old nail holes are over an inch deep in the joist from the attic. But the ones that line up with the rail from the ladder, they aren't half that. You mean they've been faked? Right. Bazifeeki nga bufeekizi nti ddala. It has to be. His boys were all over that place. Let me give it to you in a nutshell. Dr. Condon was threatened with prosecution as an... Dokita baamugamba bajja muvunaana singa takwate kuwe na kukkiriza nti oli yawandiika. Paid for his passage to Leipzig with gold certificate ransom money. Oli omusajja baamusasula ssente okuwa obujulizi. Aliya n'abaana baali tebasoma talina dde mulimu ng'ayasakaku. Violet Sharp, the upstairs... bonna abajulizi baasasula obusasula okujja okujulira. Do you know when? Oh? She swallowed a bottle of cyanide the very morning she was to be interrogated. Nga bagamba omukyala mukazi wa munywanyi walina okukwata ekkubo okujja okubuuzibwa yeewa obutwa ne yetta. In order to ensure his position that Holpen was the sole perpetrator, Schwarzkopf suggested to Hoover that if any more ransom money appeared, it should be destroyed. Era ng'agamba Schwarzkopf yabagamba singa bano ssente ndaziddamu okulabika bazisaanyeewo kuba zaali ziyinza okuleetawo okubuusabuusa nti ono si yatta. Afande Schwarzkopf bameka abali abasobola okujja ne bagwa obujulizi mu kkooti? Tewali. Ogenda kukola kikati kubona tewali asobola kuba abatti ate biyinza okujja ewaabwe. Agamba kopi eno agenda gezaako gibawa. Yagibawa ya ripooti gye yafunye. You follow the general drift, I take it? Oh, yeah. You know what this is about, don't you? He wants me out and he wants you out. Ono omusajja kyagala kutugoba ffenna mu ofiisi nze nkubuulira. Tewali kirala. Olufa atuwumuza. Kubanga bino singa bivaayo bituukirira bano abagoba bagobe yajja abasinkane mu buntu. Mufu kyogoberera amazima bali kuyafeza kati oli asudiyiza afande Schwarzkopf. Mbu meya agala bajja ku mirimu gyabwe kubagobya. Harold, sit down. Harold, tula wansi. Kano kazi kabakogera naye kukwako kano n'amateeka oli atya mukamangu afande. Harold, what do you have in mind? Kiki olina mu birowoozo? Mistakes have been made, right? Or is that going too far? Are you saying that Hauptman is totally clean? For Christ's sake, they found $14,000 of ransom money in this man's garage. Twamusanga n'omutwalo gumu enkumi nnya kikira kyoyagala. Against him. He didn't murder the Lindbergh baby, did he? Teyatta mwana. But he still had the money. He knows something. Why won't he talk? Sente aziyina lwaki tayogera? Murder that baby shouldn't go to the chair. You know you can't commute the death sentence in New York. Toyinza commutinga death sentence mu New York. N'abanyonyodde ku kintu ekyo. Mu state ezimu gavana asobola okukyusa etteeka ly'omuntu gamba agenda okuttibwa. Naye mu state ya New York si bwe kiri. Gavana abatalina buyinza obwo. Any choice. Judging. Laba. Others may think differently. We're the only ones who've read it so far. That's why he's here. He wants us out. Laba. Justice, and I shouldn't be begging. Agamba kyagala justice. Yali badde tabasaba. Kubanga buvunaanyizibwa bwabwe. Okula nti obwenkanya
bukolebwa. Afanda Jude agamba ati wetwala omusajja ayaza omusango balina. Afande Norman. Now, I don't think Harold has quite thought this thing through. Kirowooza ati no Herod yalowooza ku kintu kino engeri gyali mu kalulu. Tula wansi. Fanda abadda Jude ono munamateeka n'abikwatirira awumbewumbe. Did you make your report public? Singa report yo nogifuula public. Every officer in the New Jersey police. Buli officer mu New Jersey ajja kukyawa. In the New York police. N'abali mu New York. And by the police evidence. Bajja kudda ku ludda lwa fande munnaabwe. Tell the world that he lied under oath. Kati gojja okufuuka omulimba. Why is Mr. Hoffman defending a baby killer? Bajja kwebuuza bonna lwaki Mr. Hoffman awolereza baby killer musajja yatta omwana. Where's Harold? Ojja kusigala wekka. Well, they're not going to like it. Tebajja kyagala era akalulu tojja kawona. Vote that you kajja kukukuba. Oweyagala oba toyagala. be around to vote now, will he? Harold, you'll destroy your career. Harold kariya ye eyo byobufuzi ejja kuba ekomyawo. Now, is that the kind of justice that you want? Kati ago ge mazima goyagala. Okay. Kale. So how about we work this thing out between... Wate nga tukikwasaganyiza ffenna. Musatu yuno. Munabyabufuzi bamunyigidde mu kattu. Yuga biseera bya kalulu. Ebyo biseera bibi nnyo. Munabyabufuzi okusalawo. Yajja gyali. Hoffman. Balina ddiiru gye bamuwadde. Please, tell me. Mbuulira. Would you excuse us? Mpaamu akadde. I have a proposition to make to you. Nina ekiteeso kye njagala okukuwa. I've made a kind of deal. Nakoze ddiiru. With David Wilentz. Ne prosecutor. The state is now willing to commute your death sentence. Ereme kutta. Change it to a lesser sentence. Bakwe sentence etali ya kutta. I beg your pardon? Eya life imprisonment. Nategeera. To a lesser sentence. Bakweresa sentence eya life imprisonment. Abere bulamu bwonna mukomera mu kifo ky'okumutta. Kyalina okukola akkiriza omusango. Baleme mutta. Bamulekewo obulamu bwonna mukomera. I told you. Nakugamba satta. Small. So long as it is an admission of guilt. I'm sorry. Nsonyiwa. That's the deal. Eyo deal eriwo. Best I can get. Kyekisinga kye nsobola okufuna. How can I make this confession? What have I to confess? Kiki ngenda okwetonda kati? That's for you to decide. Ekiri gy'oli okusalawo. I thought you believed me. I thought you were the only one. Nali ndowooza gwe kagwanzikirizaamu. I wish I had the power to do more. Nsuubira singa nalina obuyinza obusobola okukyusa ekyo naali badde nkikola. Wabula kye nsobola okukola kutaasa bulamu bwe kyokka. So, kati to save myself, I must okwetaasa myself. Nina kwetta. Kugamba kwogera amazima nakwetta nti ddala. Yes, sir. Ye. It's about the way it is. Ye ngeri gye kirimu. Sekaba na ebintu byamu. Guard. Yayita afande agaanye. Kubirowooza. They have told so many lies. Kakati no bambi yalina okutegeeza mukyala we ekiriwo. Innocent. And they want to rest. They want peace, Richard, but they can't have peace. Baagala mirembe naawe. Kubano bakiraba omusango tewaguzza. Kati baagala ogukkirize bejjeko ekikwa. Sibakusinza musango gw'otazza. Let us rest. They offer me my life. Anti bampa obulamu bwange. Make a confession. Singa neetonda nti natemula. Bandike nga ndi mulamu mbeerewo obulamu bwange bwonna mu kkomera. That's a terrible marriage.
kibinyo ekyokufa naye. Terrible man. I'm tired, honey. Agamba kizibu. Care about this young Bobby. Agamba kyafako ye ne mutabani we Bobby. I'll do anything for you. Anything you tell me. Yamuga kyonna kyongamba kyoyagala kyenja okukola. Sinjagezaako kugamba kintu kyonna kati. Maybe if I do what they want. Osanga singa akola kye baagala. Maybe they let me go. Bayinza okunta oluvannyuma. Maybe it's not so bad. Osanga si kibi nnyo. Stories, so they let me stay with you. Maybe it's not so bad. Si kibi nnyo. Tell me that's what you want me to do. Mbuulira nti kyoyagala kyenja okukola. Honey, you must tell me. Mbuulira. Don't you understand? I'm nothing. I'm gone. They've broken me into little pieces. Laba. I give myself to you. Do what you want with me. No. You know what you want. I can see it. Why don't you tell me? Just a hint. No words. Just a look at you. Agamba mwene hint wakiri. Ne bw'atayogera bigamba ajja kumanya ki ekyokukola. Ku kikyagala. Nagala muyamba asalewo. To live. I know you. Don't I know you well, my honey? Agamba amumanyi bulungi. You must do this alone. I know. Tamuddamu akaaba bukaabe maziga. Ani kitegedde kyogamba. You'll go on laughing me because you're my dear wife. Stay silent then. No lies ever pass these lips. Era ng'agamba tagenda kulimba. I want to live. Njagala okubeerawo nga ndi mulamu. Is that so wrong? Ekyo kikyamu nnyo. To go on loving you. Obulamu bwange mbwagala n'okulabangako buli lunaku. See your son grow up. N'omuto we bambi. Naye kitegeeza kubeerawo n'ekikuwa nti yakkiriza nti yatta omuto oli. Yes. I'm sorry, honey. Nsonyiwa. Sigenda kukyetunda. N'aterera. It's what you wanted, isn't it? Kyobadde oyagala si kyo? The truth should make you free, my love. Yamugamba amazima gukaga gajja okuwa emirembe gya namaddala. He's saying nothing? Aganya okwogera ekintu kyonna. Believe this guy. Aganya okwetunda. Naye omukazi yamugambye amazima gegokka agajja okuwa emirembe gya namaddala. Maybe he figures he's dead anyway. I mean, osanga akimanyi nti mufu. Guy's in prison and happens all the time. Or he's innocent. Oba talina musango. In that? No, I did not. Did he sense it from you? Yakigambye yakijje mugwe. Colonel, why are you so certain about things you never saw? Naye lwaki mukakasanya ebintu bye mutaalaba afande? The state of New Jersey goes to his cell in person, offers him a deal. What do you expect him to think? He thinks Christmas has come early. He's not going to confess with the governor in his car. Tagenda kwetunda nga kimanyi gavana ali ku ludda lwe. Ninga si bwe guli. On that chair, it's going to be your hand on the switch. Era singa banamutuusa mu katebe gojja okugira switch emutta. I don't have a problem. Nze sina buzibu. You're the one with the problem here. Gw'olina obuzibu. No, I think all three of us are up to our neck in this. Ndowooza ffenna basatu. Your problem is that he may go to his death saying he's innocent. Then he'll never go. Tulina obuzibu obw'okugamba nti omusajja otalina musango. Kuba twagala tuyitibwa abazira nti twakwata omusajja yatta omwana wa afande. Ekitali kituufu. Kuba tukikola mu bukyamu. He'll confess. Ajja kwetunda. When he gets strapped into that chair. Nze nkimanyi kasala mala omusiba mu ntebe ajja kwetunda agaye nti nze natta mu nsonyiwe. We'll see, won't we? Tujja kulaba si kyo. Katulinde. Tujja mulaba nga yeetonda. Early morning, April 3rd. Kaakano abantu bonna baakuŋŋaana lunaku lwalina okuttibwa. To handle the massive crowds naye nga bamuwadde omukisa ogw'obulamu. No, Richard Hoffman. Singa yeetonda emisango gy'obutemu. Bye tulaba abasinzako ebyaliwo.
mukazi watu yajja mu kereziya n'omuto we kubanga omwami yamugamba taagala abirabe. Kati nno bamuteekateeka bagenda kumutisa electric chair. Yatunulira mukazi we About the day I first met you. yamugamba nzijukonna kunasooka okusinkana. We listened to the radio. Aga baali bawuliza kaladiyo tagenda dwerabira. To the subway. Twali mu subway bitrain gye biyita. This is for Bobby. Yamugamba ako ka Bobby mutabani waabwe. This is for you. Kano kukako kuba yitagala mwana wajje mukomera kumulaba mukomera wakati ali biwulira mu mboozi. My sweet love. Ati mukwano balukonkona. This evening, 8 o'clock. Olweggo olwali ku saa 2 lubamutira. Omusajja talina kiyayogedde paka kati. Kakano batandika okumusala enviiri kuba nalina kubeera kapala weyazikwata ddala ku lususu bakube umeme bulungi. Baalese abasusudooti batandika omusabira kuba ali musajja mukristaayo. Mukazi twalika n'omuto kumubuzaabuza naye nyini okwebuzaabuza. Tabirowoozaako nnyo. Bannamawulire aba buli kkala bakuŋŋaanye kuba balindiridde confession ya mutaka kuba bamusuubiza singa akkiriza okuwamba omuto n'okumutta sango bagimugjaku. Ono yafandi Kano Norman Schwarzkopf. Nono yazaala Schwarzkopf ono yali muzimu ku ntala mu Buwarabu. You are here for the sole purpose of witnessing the... Muli wano lwa nsonga y'okukakasa okutibwa k'omusajja asingibwa omusango mu kkooti. Mwe bajuliza balina okukakasa nti yattibwa oba yafudde. will be removed by the guards. Tokkirizibwa kuwogana okukola ekintu kyonna base kyabafande bajja kufulumya. Indicates that he wishes to make a confession. Singa n'atuusa akasaba kwetonda Will give whatever response I deem necessary. Ffenna tujja bategeeza era ffenna tumuwulirize byagamba. Musibe kkooti mwenna. Bring Hauptmann. N'alagira bamuleete Hauptmann. Gavana asigala mu yafeesi ye. Amugambe nuyinza okukyankalanya akalulu ke. Mukazi wattu yeesibidde mu kisenge balirwana bonna bali awo ku mulyango. Naye ng'amatu gonna gali ku laadiyo okulindira ebivaayo nga yeetunda. Mukazi kyava atandika kwesabika ebyamaziika kuba kimanyi bagenda kufa kuba ebyokufiirwa. Bajja bamukime saawa zituuse basinira kuba ebyaliyo. Sango wa Bruno Richard Hauptmann yali muzaale mu Germany 1932 eyo mu America. Kakano bamuyisaawo basusudooti bakyayongenda maaso n'okumusabira. Kumwolekeza ebbali bamutuusa katebe walina okuttibwa. Kyava alinnya musajja wattu. Abajulizi bonna bwe bali afande Schwarzkopf yabatunuulira bonna yatambuza amaaso kwe kutandika omunyweza. Mwamusomera mu luzungu omulamu lu Germany olulimi lwo oluzaaliranwa. Bano bonna balinze
yetonde bakinyikako mazzi omema asobole okuyita mu bulungi amukuba n'amumaliriza abamu batanise edduka abamaziga talina kyeyayogedde okutaasa obulamu bwe ne banyweza emisumaali giyitamu amasanyalaze kumusiba n'amasanzi agaguji galina okuyita agamumaliriza ne banywezako waya solido ba direct umeme lindako sanga alina kyayogera. Do you have anything to say? Oyo nakyo yagala okwogera. Ono yafaana Swazikofu mukazi we naye alindiridde awulire ne district attorney abamuggalira talina kyayogera kumusiba ne bajja basuuleko umeme volts 24,000 bulamu bugenda talina kyanyega kakana afande yamusibisa ennaku yatandika omukwata watandika okikakasa nti omusajja ono ayinza okuba amutira bwerere esimu yavuga nga wayisa akabanga wangi bannamawulire bagguka lwamugamba bba talina kyeyenenyeza nakyala yakuba omulanga teyeetonze misango ekitegeeza teyagizza abantu bonna bakungubaga naye amawulire gonna ye nakyala Anna Hoffman wane bali nga bagamba Harold Hoffman was not elected as a governor of New Jersey. He never stood for a public office again. Teyesimba wadde ku bwerusi mundi ogwokubiri nga bagamba David Williams munnamateeka eyavunaana munywanyi became chairman of the Democratic Party in New Jersey. He worked long and successful in the judicial system. Nga bagamba Edward Riley munnamateeka yamuwuliriza yasibira mu kalwaliro k'abalalu wabula Canon Norman Schwarzkopf went back into the army where he served and received the Distinguished Service Medal. He died in 1958. Nga bagamba Anna Hoffman nakyala yafa nga 10/10/1994 ku myaka 95. She still believed her husband was innocent. Wabula Richard yawandika ebigambo bino. I am glad that my life in a world which doesn't understand ends, as I, like my God. They think when I die the case dies. They think it was like a book which I wrote, but that book will never be closed. Nti obulamu bwe newankubadde bamuvunaana ne bakola bamukola bulinganga ekitabo balowooza kyawandiikibwa era bigenda kuggwa wabula nedda ekitabo ekyawandiika tekigenda kuggalwa era omusango gwo tegugenda kuggwa oba tekigenda bavaako ekifo ekyo ne wali bagambe ti nakyala Anna yafa nga awezeza emyaka 95 Julia Juzi no mu 95 awo era yafa akyakkiriza nti batalina musango ne bagambe mabega nti munnamateeka Edward Riley lujuuju omunywi wakenge yasibira mu kalwaliro k'abalalu mangu ddala ng'omusango gwakagwa. Omukulu David Williams district attorney yali avunaana oba yalawuliza gavumenti ye yagenda maaso n'afuuka ssentebe wa Democratic Party mu New Jersey. Yabeera mu mateeka okumala ebbanga era n'afuuka mwatiikirivu nnyo wabula Harold Hoffman governor abantu tebaamuwa kalulu ku kisanja ekyo era teyaddamu kwesimba ku bwerusi kubanga ye kenyini yakiraba bino ebyokwagala obululu bw'abantu oluusi bikujja ku mulamwa kubanga okwagala obululu bwe yamala n'atafuna byamujja ku mulamu ogugezaako okutaasa obulamu bw'omusajja oli Bruno Richard Hauptmann ne mutaka naye kasemere okukwata ku ddugala nagamba vijima kabirimu nga bulijjo Bukede TV nga bulijjo kwoli Mukama abankumire totulaba crime of the century.